سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatugabiridde obulamu, akyatuwadde entunnunsi. Tumwebaza ekyengero ekyo, ate ne tumusaba atusobozese okukola emirimu egyetaagisa okukolebwa emirungi eginaatuleetera okumusisinkana nga tuliko akamwenyumwenyu ku matama. Olwaleero nno tugenda kwogera ku kigambo al ikhlas, omuntu okwewaayo nga tukola emirimu emirungi, beera nga ogikola ku lwa Allah, oleme kugikola ate gibeere nga ate tigikugasizza, Allah agikugobezza agiganye. Hadithi eno eva ku Abi Huraira radiyallahu anhu nga tutegeeza nti sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abi Huraira ategeeza nti nawuli omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga agamba nti inna awwala an-nas yuqda yawma al-qiyama alayhi rajulun istashhada fa utiya bihi fa arrafahu ni'ma fa arafaha. Ati ye muntu agenda yayogera abantu mu hadithi muno ba mirundi esatu abagenda okubeera nga bafuna obuzibu nga ku nsi kuno bakola emirimu egirabika nti mirungi naye ate ne gibafa. Yagamba nti omuntu agenda okusooka okulamulwa asuulibwe mu muliro ku lunaku lw'enkomerero y'oyo eyali mu ntalo z'eddiini n'alwana n'afiira namu n'atuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala amubuuze byeyakola, ayanjuleyo omulimu ogwo nti nalwanire mu ntalo z'eddiini. Allah amugaa nti nedda, onnimbye. Lwaki ekyaleeta obuzibu obwo? Kwe kubeera nti omulimu okoze omulimu omulungi naye ogwagalamu riya, oyagala abantu bakuwaane bakutende. Mu hadithi muno no Nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza nti omuntu oyo aligenda mu maaso ga Allah, Katonda amunnyonnyole amulage bulungi empeera ze yandibadde afuna mu mulimu ogwo gwe yakola. Alyoka amubuuza, aha gwe wakola otya? Aga nti ayi Allah, tokimanyi nti nalwana mu lutalo lw'eddiini olw'egindi, era ninulwana ninjagala obusiraamu bubeerewo nga bwe buli ku ntikko, era namaliriza nzitiddwa n'okuttibwa mu lutalo olwo. Allah amugaa nti nedda, olimbye. Wabeera mu lutalo olusiganye naye okulwana kuwalwana tiwakukola ku lwange nze Allah subhanahu wa ta'ala, wabala wali oyagala abantu bakwogereko nti oli muzira, so oviiriddemu awo kubanga abantu bakuwaana ng'okyali mu nsi nti gundi muzira tatya. Kaakati empeera yakoma ku nsi kubanga wakolera abantu kubeera nti bakuwaana, y'ensonga lwaki oviiriddemu awo. Kyetwa tulaba nti yadde mulimu mulungi tugulaba nga ogwa jihad, naye ate bw'oguteekamu kabandabe, bw'ogiteekamu obukodyo, bw'ogiteekamu sayansi omubi, oyinza okuviiramu awo. Tugenda ku hadithi ya Usama bun Zaidi radiyallahu anhuma. Usama ono yali sahabi, naye atunnyonnyola nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabatuuma mu lutalo olumu, bwe batuuka eyo ne balwana. Usama ono annyonnyola n'aga nti waliwo omulabe gwe yafumita effumo n'amutta. Amole bwe gatuuka ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi n'ayita Usama bun Zaidi radiyallahu anhu n'amugaa nti kyabadde kite. N'aga nti anti twagenze ne tutaayiza omulabe eyabadde atulwanyisa, bwe namufumbiikiriza n'atoola la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, ninze nimufumito effumu. Nabbi yanyiiga n'ava mu bunu n'amugaa nti akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah, wamusenga ate atodde la ilaha illa Allah? N'amugaa nti yabadde yeetaasa ng'alaba mufumbiikiriza mutaayiza takyalina waddukira. N'amugaa nti nkubuuza, wamusenga atodde la ilaha illa Allah? N'amugaa nti ya Rasulallah, yabadde yeetaasa. N'amugaa nti nkubuuza kimu, wamusenga akkiriza la ilaha illa Allah? N'amubuuza, wamaze kumuggula mutima gwe olabye ddala nga shahada agitodde mu butuufu oba yeetaasa? Usama yagaa nti natuuka okwejjusa niŋŋamba, ya Rabbi, nga nzizze gwa naggomola guno, mbadde mu lutalo n'empeera zenfudde enviiriddemu awo, nzizizza omusango. So nga yali mu lutalo lwa ddiini. Nabbi kyatugamba wano nti omulimu gwonna toguteekamu kweraga, toyagala bantu bakulabe, wabula beera ng'ogukola ng'oyagala Allah yaba agusiima alyoka akuwemu empeera yawm al-qiyama. Hadha wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.